awo kulwanirira ekyo kye mwafiirira. Tujja kulemerako, tujja kulwana era tujja kuwangula ate tetujja kukomaoko wabula tujja genda maaso tuzime ensi eryeyagaza abo bwe mwalekawo wakati mu kubawa ekitiibwa. Wakati w'omwaka gwa 2022 ebibiina by'obufuzi wano mu ggwanga byali mu kaweefube ow'okunoonya akalulu mu bitundu eby'enjawulo nga mwe mwali n'ekibiina ki National Unity Platform. Wabula akalulu kagenda okuggwa nga bannakibiina kino akalulu bakaasimula bugolo olw'abannaabwe abataasobola kukamalako abaasoba mu 1000 nga balumiriza nti baatulugunyizibwa, okusibibwa, okuttibwa nti abandi ne babuzibwawo. Bannakibiina kino baatuuka n'okuteekawo enkola ey'okujaguza obulamu bwa bannakibiina abaalugulamu obulamu era nga buli nnaku za mwezi 18 nenga 19 omwezi ogwa Museenene buli mwaka bategeka omukolo guno nga bwe guli olwaleero. Bano batandikidde mu kusaba okukulembeddwamu Reverend Father Okwairo Thangelo okuva e Mulago mwe basabidde okwagalananga n'okubeera ab'amazima. The first investment for each one of us is first of all our eternal life. We are in this world like dust. Today, I'm not denying you, and I would like to tell you the truth that it is important we work on our spiritual life. In our congregation here where we are, there is one person, whether we like it or not, who is on the line after this line. Am I lying? Am I lying? So there is somebody, one of us in this congregation, who is on the line, whether we like it or not, who is going to get it right. Abasabye okukomya okulwanagananga kyokka beekwase Katonda mu buli kimu. Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abaaviibwako abantu baabwe okukimanya nti takirinaamu mukono wabula n'akikkaatiriza ng'abaakakiiko bwe bajja okukisasulira. Kyagulanyi ayogeddeko ne ku abo baagamba nti baakakibwa okukkiriza emisango emijweteke nga bw'atabalinaako buzibu bwonna kyokka n'agumya abakyaliyo okunywerera ku mazima gaabwe. I want to speak to the family of Olivia. Nalabye ssenga wa Olivia ngali wano nga yeetonda olwa Olivia okumaliriza nga bamugonzeza ne bamukkiriza byatagala kukkiriza. Maama tulina kwetonda olwa Olivia. Olivia talina musango, Olivia mukwano gwaffe. Olivia yalwana. Tumanyi omuzadde ina omuto naddala maama bawuliranga omwaka gumu 2, 3, 4 batalaba ku baana be. Tumanyi embeera gyayisibwamu, tuteebereza nteebereze kuba ffenna tewali abadde mukomera myaka egyo mingi. So tetulumusalira musango ne banne bonna bye baagonza. Waawo waliwo abamu be bayinza okugonza ne babakozesa okusinziira ku levu esingako awo. Ne Olivia nayogerako naye nange ku ssimu. Yali yeetonda ne mugamba teweetonda embeera gy'olimu tugi understandinga. N'ategeeza nti baali babagamba nti ate olumala okubata ate bagenda batwala ekyankwanzi babarehabilitating. Ono bw'ati asabye abakulembeze abali mu yafeesi ez'enjawulo obuteerabira bannaabwe bano mu ngeri y'emu era nga babakwasizaako ne famire zaabwe. Abaana b'abagenzi nennenyamira ndaba famire z'abantu abo baabusibwawo nennenyamira. Naye njagala guno omukisa utwale okwebaza famire ezo. Wabaddewo kaweefube mungi otuteeka akazitaako ku mitima. Era ng'omwana bw'agambye kuba kye kigambo ekijja mangu. Taata baamutta ng'ageza okumukwekalaakaasa kwa Bobi Wine nga bamusibye. Kyagulanyi agamba nti nga Katonda ye mubeezi ayagala obukulembeze bukyuke osanga babeera ekyokulabirako. Batuwa amannya, batubuulira bano Amini yabatta, bano Obote yabatta, tetubamanyi. Ne bano twabalabako. Era abasinga tumanyi obawattira. Tumanyi n'aba DPC abaali ba DPC ki ba RPC ki abaali bakomandinga. N'abamu bamanyiddwa ababakuba amasasi. Haji Nomani Kaboggoza Ssemwanga okuva mu munisipali y'Ekiri agamba nti bonga abakulembeze bakufuba okufeffetta bannakibiina yonna gye baasibibwa.